we open the doors to a world of endless possibilities, where every day brings new opportunities to learn and grow. Our passionate teachers spark curiosity, guiding students to think, explore, and excel in every subject. From hands-on experiments, we make learning come alive. Friendships are built in every corner of our school, where teamwork and collaboration are at the heart of every experience. We encourage students to explore their talents like music, dance, and drama, football, volleyball, netball, basketball, and chess, so that they shine in ways they never thought. We empower students to build confidence, express themselves, and become the leaders of tomorrow. At Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, we're not just preparing children for today, we're helping them shape the future. Start your child's adventure at Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, where learning is an exciting journey filled with endless possibilities. Join Kwagalakwi Primary School. Enroll now. Ekyaggwe temusobola kutwala luwalo ebibugu ne bibulako ekyo kyateeka naye nga bano abaana ebibugu babino ani amanyi ekyo sekiwago kati mudo muyita baluku obagondezaamu nnyo ati bano bani kaliculamu olemere eri muwandi kaliculamu ojja kufuna 00. Omwami wa Kabaka mukulemberako essaza ly'Ekyaggwe Vincent Matuvu Bintu Bizibu alagidde amagye gamuke embuga y'eggombola y'e Kawole esangibwa mu disitulikiti y'e Buyuke gagamba kirabisa bubi okulaba nga abasirikale baawamba embuga eno ne bazimbako obuyumba bwabwe bweyingira Mama Pole nga buno bwonna bumaamidde oluggya lw'embuga y'eggombola y'e Kawolo. Matuvu agamba buno obuyumba bw'abasirikale okubeera mu maaso g'embuga y'e Kawolo n'okulaba nga baagimaamira yonna yonna kirabisa bubi embuga eno era nga kino kizinamiza enzuukanya y'emirimu mu ggomba eno y'e Kawolo. N'asaba abakulira amagye mu kitundu kino okulaba nga bajjula obuyumba bwabwe okubuggyawo wano bafune ekitundu ekyagiba babutwala. Abajja ku ofiisi oluusi mubagaana embuga oluusi mugaana meetings zireme kubeerawo olw'ensonga nti waliwo emikolo emirala egigenda mu maaso naye ng'ate Obwakabaka buba ku mbuga yaabwo ensonga y'enkiiko ensonga y'entuula zonna terina kugootaanyizibwa kubanga abamakaki ekyonze kati n'omwezi gwa mukaaga obanga kyali kimabega awo sikimanyi bulungi n'abantu abajja ku mbuga wali mukira kotagaadi bangi babayimiriza ki awo ne batatukana ku mbuga n'abantu wakati wano batyawo okujjawo olw'ensonga ezo. Kati ekyo kijja kutugondera bwe kiti abantu okutegeera okubeera wali sigamba tugana muntu okujja ndabudanga security nga bwogimanyi era ndowooza n'embuga zammwe mulina tekulaba nti omuntu ayingidde mu lubiri mutuufu sibo wekibeera nabwe kyetukola buli muntu yenna ajja wano tucekinga newabeera nze mukamu waabwe kasita nzijanga kawungeezi ngaago balina kusooka ne bwebanga bamanyi nti matoka yange nga bagiraba balina kusooka kulaba ani mutuufu alina olukiiko nti buno obudde si bwa lukiiko mukama wange tekibangawo olw'ensonga wano waliwo polling stations bawandikirawo abantu singa kyaliwo singa bakijjawo nadda n'ensonga endala komanda mu Bwakabaka enteekateeka yaabwo embuga weeri walina okuba nga weetadde bulungi naye kakati bw'otuba otuuka ku mbuga osanga eno nsiisira eri nsiisira eri nsiisira ng'ate abantu ababeera mu byambalo ebyo balina empisa zaabwe zaki njawufu twetaaga ekifo ekyo mu maaso kibeere nga kyetadde kituufu era naffe tusigamba nti twawamba bubwami ndabula twakirizibwa okujjawo
era ndowooza abataka benyini bebakolaki bebakkiriza nti tujje wano. Ensonga yaleeta ekyo kusinga yali ku bintu ebyetaagisa mu mbeera z'omuntu mugezeza ng'amazzi kuba amasanyalazi ebikozesebwa bulijjo bali batuwadde ekifo waggulu eyo naye nga ebintu byetaagisa ebya bulijjo nga tebiriiwo. Matovu ategeeza abakulira amagye mu kitundu kino balina okukimanya munno ebintu byonna gavumenti yali yatwala okuva ku Bwakabaka okuli ettaka n'ebizimbe yabizaayo dda mu mikono gy'Obwakabaka era n'asaba ab'amagye okulaba nga bagondera endagaano eno Pulezidenti Museveni gye yakola n'Obwakabaka bwa Buganda nabo bakwata ebintu bye baliko bye bakozesa kubanga babiddiza Obwakabaka bwa Buganda mu ssaza ly'e Kyaggwe. Kitegeererwa bulungi kiba kirungi okuyita ebbali ng'ate ekituufu mu kimanyi. Ebintu by'Obwakabaka mu 2013 byadda mu Bwakabaka newankubadde gavumenti eyinemu byali ki ekyakozesa okuza ku ndagaano namwe gye mugimanyi bulungi nnyo naye kakati okugeza nga Lukiiko Hall si gye mwogerako Lukiiko Hall yo kirina kuba kizimbe ki kya Bwakabaka ne ekizimbe eky'embuga kyennyini kirina kuba kizimbe ki kya Bwakabaka. Ekyo tebiriiko nnyo okugamba nti ate central government ekyakikozesa ati ebyo tebiriiko ki ekyo naye bw'oŋŋamba nti ate mu Lukiiko Hall ey'essaza ate osooka genda kusaba central government mukozese Lukiiko Hall ey'essaza sisuubira nti awo kiba kituufu. Ssekiboobo asabye na mmeeya wa divizoni y'e Kabolo n'amugamba muno alina okukimanya bwe ebizimbe byakoleramu baabizaayo dda mikono gy'Obwakabaka kekano akaseera nabo okulaba nga bafuna ekifo ekirala ne baddukaniza emirimu gyabwe egya central government nga divizoni y'e Kabolo bino ebizimbe babiddize ddala Lukiiko Hall n'ennyumba y'omwami w'Eggombolola okulaba nga edda mu mikono gye kisobole okugendezaamu enzukanya y'emirimu gy'Obwakabaka mu kitundu kino. Chairperson w'EC3 bwe tutuuka ku mbuga ey'essaza ey'Eggombolola waliwo ebizimbe bibiri byo nga birina nga tulakola kintu kirala kyonna birina kuba mu mikono gya Bwakabaka. Ekisooka ye Lukiiko Hall eno, ekiddako enju ow'Eggombolola. Nsanyuse nti enju ow'Eggombolola eyo ow'Eggombolola girimu n'embuga ye naye bwe ntuuse ku Lukiiko Hall ntegeezeddwa nti ayinako kaluumu kamu kakkirizibwa okukoleramu emirimu gye. Ekyo nno kikyamu era ntegeezeddwa nti talina buyinza ku Lukiiko Hall ne Lukiiko Hall okugikozesa ayina ate kusaba busabi ti bannange bassebo ne bannyabo nsaba kukozesaako wano. Ekyo kiba kituufu, ekyo kikyamu. Ku bizimbe ebyo ebibiri ate awo n'ebirala we biddira Obwakabaka. Nkakasa nti betwogeddeko bijja genda maaso bulungi ate emirimu gy'Obwakabaka gyeyongere okutambula obulungi. Ssekiboobo abadde asinkanya abaami ba Kabaka amuddukanizaako eggombolola y'e Kawolo era ku mukolo guno gwetabiddwako n'omumyuka bw'asooka Oweekitiibwa Moses Kiyimba Ssennyonjo ngono abadde ayogerako n'abakuŋŋaanidde ku mukolo guno asabye abazadde okuba nga batwala abaana baabwe mu masomero ga vocation okulaba nga basoma ebyemikono naga yeno yoka engeri gye bagenda okumalawo ebbula ly'emirimu mu kitundu ky'e Kyaggwe. Naye ate era nja kubasaba mwe abaami ba Kabaka abakiika embuga mukubirize nnyo abantu baffe Bannakyaggwe bettanire nnyo nnyini emisomo egy'emikono, bettanire nnyo nnyini emisomo
egy'obwongo skills kubanga bw'otunulira Uganda kwetambulira abantu abali mu mirimu egy'emikono be basobola okubaawo ne bebeezaawo obulungi. Kinakuwaza nnyo bassebo ne bannyabo abatudde wano abaami bakabaka omuntu okusoma n'atuuka e Makerere n'afuna diguri nga kitaawe ne nnyina ne bupuloti n'ettaka libabadde nalyo balitunze omwana asome. Naye n'amala okusoma omwana oyo nga tasobola n'anoonya emirimu n'aginoonya n'addamu n'aginoonya n'akkakkana nga ate azze naye akola omulimu kitaawe bwe yakola ki bwe yakola, oba kusuula mwanyi oba kulima ng'emirimu gibuze. Ate n'abo abafunye omukisa ne bafuna emirimu gye bali abakozesa tuli bangi. N'omuntu yasoma n'agenda e Makerere n'avayo n'ekipapula kye ekya diguri naye omusala gwafuna buli mwezi mitwalo 4, mitwalo 3, mitwalo 25, mitwalo 6, mitwalo 7 zebafuna ng'emisaala. N'akeera buli lunaku n'agenda mu ofisi n'akola n'omwezi ne guggwako ng'alina okufuna emitwalo 4. Lwaki bakubiriza okuba nti nno mukubiriza abazaana n'abasajja basabasajja kabaka batwale abaana mu masomero ag'ebyemikono kubanga emirimu weegiri ate era kyangu omuntu okwetandikirawo omulimu ogugwe. Kizibu otandikawo essomero, kizibu otandikawo industry naye nabyo bisoboka, n'ate kizibu otandikawo welding workshop. Manya kyangu okutandika workshop eyo kyebyuma, kyangu okwekuŋŋaanya abantu nga 6 omukume n'abeera nga ye inginiya wadde taliiwo mumwe abazimbi mufuna omu inginiya omutendeke ne mumwekoperatinga olwo nga mulina building company nga mutandika kuzimba bizimbe. Bassebo ne bannyabo bano abookya ebyuma emirimu gye tunyooma. Oli ayinza okujja n'agenda ku kizimbe oba kya St. Mary's n'agamba nti no njagala bagenda ku site nga abantu bazimba mpa amadirisa ngookye eddene mitwalo 5 amatono, mitwalo 3 obutono, waliwo n'eri millions 2. Abantu abo balina ssente naye gwe n'obeera nga millions 2 azifunidde mu nnaku ntono nnyo oba mu wiiki ng'amaze ogookya n'akola ng'akola omulimu gwa millions 10 gwakolera mu mwezi gwe n'ogenda n'okola kubanga wasoma n'ofuna diguli n'ofuna emitwalo 4 mu mwezi. Tutunulire abazimbi abazimba obuzimbi. Mukama wange Ssekiboobo muzimbi, sigamba nti muzimbi nti akola gwa buzimbi, naye azimba ebizimbe enkya n'eggulo okuva ku mwaka okutuuka ku mwaka n'omulala gutandika. Nze namulaba nga azimba akyazimba. Naye omwana akola ku site omuzimbi gwe bayita fundi afuna emitwalo 3.5 olunaku, abalala bafuna emitwalo 4. Fundi bw'okubisa 4 emirundi 3 omuntu abeera mu miliyoni 1 n'emitwalo 2 n'okusoba. Naye ng'owuwo eyasoma ali ku mitwalo 4. Tudde mu nviiri sente meka ezeetaagisa okutandika saaluuni? Bakyala bameka abeeyulira saaluuni? Okusiba enviiri omutwe bagusibira sente meka? Mitwalo 4, mitwalo 5, ebyo n'eze 10 n'eza 5. Omwana wo mu kifo ky'omutwala
n'asoma sente zonna n'azimala wate n'avayo nga talina mulimu obanga n'omulimu tegumugasa mutwale mu nviiri ayiga enviiri enkya omukwatire miliyoni 2 ezandibadde zigenda oba okweyongera ku masters degree omugambe tandikawo saloon tajja kumanya yafuna degree